kiba kibi nnyo baganda bange nze nga Uganda at large okujja wano okutandika okwewaana nti mulaba kye nabagamba bwe kituukiridde mubiraba kubanga byonna mawulire ga nnaku naddala gwe muganda wange ampuliriza nga wandiyagadde eggwanga lyaffe linunulwe mu ekyo abamu kye batalaba linunulwe mu obuddu obwatupulaaningibwa tiyali pulaani entegeke obulungi ennyo nga bannayuganda balina okufuuka abaddu era Uganda yonna efuulibwe kwegamba kiwali badde olowooza nti oba yeeriyo amasamba ne z'effaamu zaabo abalangira n'abambejja ne ba kingi ne ba kwini bannaffe abaaka bano kale nti mu kiseera kino bye twayogeranga bijja byengera nga bw'olaba nti Muhoozi pulojekiti yayengera Sejjusa yagyogerako emyaka nga 11 oba 12 egiyise emabega naye bwe twogerera essaawa eno Muhoozi kenyini yasooka n'ajeegaana ekitabo n'abeeraawo nga naye n'amaliriza ng'agamba nti it's a blessing in disguise. Kakati era ensonga eno tubadde nga tujja tugyogerako eya pulaani entegeke obulungi Nobert Mao gwe baalonda okubeera minisita wa justice okubeera nga bategeka nti palamenti ebeeronda pulezidenti nga yerina okubeera ng'eronda pulezidenti muganda wange era ng'ekyo bamaze okubeera nga bakitegeera nti awo bagenda okubeera nga bakakaatika ku bannayuganda abantu abafuzi be batayagala lwampaka kubanga bamaze okukitegeera nti bannayuganda baabagaana. Bobi Wine bw'atyo mu bufu bwe bumu yanyiize nnyo era ebigambo bye tuyabadde biwoomu yadde n'akamu eri omubaka lumu olw'okubeera nti munnange y'omu ku abo abatembeeta ebigendererwa bya Museveni bye tumanyi obulungi ennyo eby'okuteeka eggwanga lino mu buddu. Bobi Wine ng'era yakulembera ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo muganda wange nga ekyennaku anenya looya munnamateeka era nzitubulama nga nze ntera bayita balina omumaaki abo butaayitaayi abo ebasinza otukola obubi era nga ono Mityana South Member of Parliament Richard Kizito Lumu olw'okubeera nti munnange y'omu ku abo abatembeeta ebigendererwa ba General Museveni nga baagala okumma bannayuganda oba okulinnyirira eddembe lya bannayuganda ery'okuba nga beerondera pulezidenti waabwe era nga bapalapalanya okubeera nga bakozesa palamenti ng'abo butaayi abo baasoma ennyo ab'enzungu abo bagita amateeka bagakyusa bagazza eno bagajja eri bagazza eno bagazza eri ng'olwo bagezaako okubeera nga bakola ennyongoosereza mu lugezigezi. Bobi Wine bw'atyo yategeezezza nti nga bulijjo bw'ategeeza eggwanga nti Museveni ali mu bitengo, Museveni atya nnyo abavubuka abalonzi abavubuka era nga bano babuuza ebibuuzo ebizibu ennyo naddala ku mbalirira y'emisolo n'ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebirala byonna. Abavubuka baagala okumanya buli kimu ate nga bano endowooza zaabwe oba kye bajja nakyo muve mu byobufuzi muve mu bino mwagala okuddayo gye mwava mwagala okuddayo mu dduka ebyo abavubuka tebaagala kubeera nga babiwulira bo bagamba twagala kumanya mutubuulire baagala enfuga ennungi era eriko embalirira. Kati General Museveni Bobi Wine yagamba nti talina kyasigazza mu by'okukola okuleka okosa palamenti yebeera emulonda nti kakati palamenti yeba ennonda kubanga bo bangungu nsobola n'okuyita omu ku omu ababaka 5 mu bannema okulaba kubanga abamu baba tebajja kgenda babeera basigadde endowooza nga 5 baba alina okubeera nga ayitamu awo. Kati nabano nabo ate era abopposition nabo era bangi nnyo kati nga lumu already nga bo tebalina kye bafaako kirala kyonna Kati Museveni
okusinziira ku Bobi Wine agamba nti atya nnyo generation eno eriwo ey'abavubuka abatayagala kumanya. Njagala okubabuulira tasobola kubeera ng'atuwangula, y'ensonga lwaki kati essaawa eno akozesa abo be mulabanga ba MP aba opposition. Kati ng'oyo lumu okubeera nga aleeta bbiiru eno mu palamenti egendereddwamu okubeera nga ewa palamenti obuyinza okubeera nga yeeronda leader of opposition. Era omulimu gwaffe kwe kubeera nga tubuulira general public n'okubeera nga tulabisa abantu ng'abo abalowooza nti basobola okubeera nga bakozesa opposition okubeera nga batuuka ku bigendererwa byabwe ng'abantu babatika akagaati mu kamwa okuva eri John Museveni, kubanga ye muganda wange obugaati abulina ate nga Mukama Katonda bw'akuvaamu n'akuleetera akagaati ako. Omuntu ng'oyo mumusaasiranga nnyo bannayuganda, kubanga baba bamuleetedde ekintu ekikeme ekizibu ennyo. Baliise ssente bazitadde awo ku mmeeza nga bw'omanyi naawe ssente ennuthu. Kakati Bobi Wine agamba nti ensonga lwaki Museveni atidde nnyo ali mu bitengo teyalowooza ko yadde n'olunaku n'olumu nti olunaku lulikya nti walibaawo opposition eri serious egenda okubeera nga emeruka, ng'era eno esala ensobi oba buli nsobi eri mu gavumenti ye neerabisa buli kimu. Ate waliwo okulabisa wano mu Uganda wokka, wabula internationally neeyanika buli kimu obuziina obuli mu gavumenti ye nebulaga ensi yonna. Bw'atyo n'ayongerezaako nti musanyufu nga Bobi Wine okubeera nti nno yakulembeddemu oludda oluvuganya mu kununula eggwanga. Ekyo kikulu nnyo. Bobi Wine bw'atyo nga ayongera okubeera nga akukkulumira ababaka abaludda oluvuganya abo abasazeewo okubeera nti nno balya mu ngalo za General Museveni. Era y'ensonga lwaki asiiba abasiima entakera. Akatambi nakabawaako wano nga General Museveni asiima eyali leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba ng'agamba nti kaliwo ekisajja kyange kino Kimpuuga. Ebyo mubiwe kubanga tuli bumu. Okiraba Mpuuga eyakeekomya bagamba nti ennaku z'omubbi zibeera 4 obukadde 5 already. Tukimanyi bulungi nnyo nti ne bwe bagenda mu kkooti ne beewaabira emisango ne bagisinga ne bwe bakola ki ne bwe bafuna backing okuva eri General Museveni, speaker naye bw'atyo n'ayongerezaako kubanga bonna bakolera master omu. Ekyo eby'etaano ebyo Mpuuga bye yali tebirigenda kumuva ku mutwe. Bannayuganda bali babijjukira, taligenda kubyesangulako ebitaano ebyo. Kale General Museveni bw'atyo sente ezo azibawadde era azibawa olw'okuba nti babeera cooperative nnyo gy'ali ne gavumenti ye, era nga bamusoboza okuba nti nno bagenda kusigala nga bakola ng'ensulima mu opposition. Bw'atyo n'ayongerezaako nti ttiimu ye bwe yafuna information nti Mpuuga agenda mu State House ekiro ate emisana n'abeera nga ba opposition ajjudde emirimu, bwe batyo basobola bamugobe kuba commissioner wa parliament, naye speaker Anita Among n'agezaako okutaasa musajja waabwe. Era okitegeera butegeezi nti yebeera order from above. Bobi Wine okwogera bino byonna kyaddiridde omubaka lumu okubeera nti yakkiriziddwa speaker Anita Among okubeera nga abaga bbiiru eno, aleeta bbiiru oba ayanjula bbiiru ey'okukola ennongoosereza mu Parliamentary Administration Act okusobola okukkiriza palamenti yonna yeba eronda leader of opposition, nayo yenyigine mu kulonda leader of opposition. Era nga lumu agamba nti bbiiru eno ewagiddwa nnyo nti ababaka bonna abali mu opposition mu parliament kubanga bakooye okubeera nti bafuna ebiragiro okuva eri abakulembeze abalondebwa obulondebwa okubeera nti beba bakulembera
mu palamenti. Era n'ayongerezako n'agamba nti ng'amaze okubeera nti ayisa ennongosereza eno ku office eya leader of opposition, apulaninga n'okubeera ng'era bw'atyo takomaawo era ayongera okuleeta bbiiru endala egendereddwamu okuleeta ekiteeso ku nnonda ya pulezidenti n'okumulitayaringa. Bobi Wine ayongera okubeera nga annyonnyola ku nsonga n'agamba nti lumu wamu ne boosi we President General tumanyi bulungi owa Democratic Party DP era nga ye Minister of Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao bano bategeka bbiiru nga eno egenda kuwa palamenti obuyinza okubeera nga palamenti yeronda pulezidenti era nga baagala eyisibwe bunnambiro nga tetunaba kubeera nga tugenda mu 2026. nga bwe nkutegeezezako muganda wange nti bino tuzze nga tubyogera era nga bitumenya tugeza kutegeeza bannayuganda obukulu bw'ensonga kakati essaawa eno byengedde si kwewaana nti mulaba nabagamba mulaba bituukiridde wabula kyannaku nnyo kubanga mawulire gannaku nnyo ate mabi nnyo. Bannayuganda kitegeeza nti kiri gye muli mwenga abantu okubeera nga mukkiriza ebintu nga bino, otherwise byo bijja kutuukirira singa people power amaanyi ge mulina mugatuulira. Leader of opposition Ssenyonyi era bw'atyo naye yeyunga ku mugendo ogw'okubeera nti nno avumirira ekiteeso kino ekyaleeteddwa lumu era n'akakasa nga bw'ali mu kukolera wansi w'ebiragiro bya Anita Among okubeera nga asaanyaawo obukulembeze bwa leader of opposition era nga ensonga oba kalumanywera okubeera nti bayingiridde nnyo babaagala okuyingirira ofiisi eno eya leader of opposition nti palamenti yebeemulonda basobole okubeera ng'ekifo ekyo bateekamu omuntu waabwe gye buvuddeko nakuwako komboozi nekugamba nti FDC yafunako obuzigwe bwe bumu nga balonda obukulembeze oba abakiise mu East African Legislative Assembly era okukakana nga opposition bagisinza amaanyi era kyovulira nga NUP yo bwe baatuuka okuguna omulundi teyatawaana ku participatinga kubanga yakitegeera nti awo Gen. Museveni yakubaakubawo dda wonna kati ekintu nga kino kiri ekyaliwo bwe kito kisobola okubeera nga kiddamu essaawa eno singa tewabaawo kikolebwa. Ssenyonyi agamba nti kalumanywera ava ku kulwanyisa nguzi okwogera ku buli bw'enguzi muganda wange jjukira nakutegeeza nti enguzi ne gavumenti ya Gen. Museveni kabaani ku ndongo tosobola kujawula kibanga omuntu okukulemesa okussa n'akukwata ennyindo n'omumwa kiba kitegeeza nti olina okulwana obwezizingirire okulaba ng'oddamu okusika ku mukka. Akati NRM gavumenti okusika ku mukka enguzi erina okuba nga weeri bwetabaawo obubbi bulina okuba nga weebuli balina okulagira twagala supplementary budget twagala twewoleyo sente bweziti kati tuleete biliyoni bweziti tugire bwe tuti twetaaga okukola bino twetaaga okupima embeera y'obudde ne batako zikubalira mu bbanga awo zotasobola na claiminga nti anti balina oppima ebbugumu mu bbanga balabe embeera y'obudde empewo namuzisa yali badde ejja okwonoona ebirime by'abantu kati tulina okubalabula kati amuganda wange tosobola kubabuuka kubanga ne sente nnyingi zigendera mu bintu ng'ebyo bitulinaako kwegamba bukakafu nti oba tubabanje sente timwapima empewo oba ebbugumu mwalipima binoonyereze kujja bitegeera. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo kira municipality MP Ibrahim Ssemujju Nganda ye bino nno abisambajja agamba nti si kituufu nti Museveni apulaninga nti palamenti yebeera emulonda oba yebeera ondala pulezidenti kubanga Museveni akimanyi bulungi nti ayagala alaga ensi yonna nti abantu bamwagala era bamulonda kale n'olw'ensonga eyo ekyo ayinza obutakikkiriza ayinza obutakyagala naye alina kyekyo okufiirwa. Ssemujju Nganda kyalina okusooka okwebuuza kubanga ye emyaka gimuwubidde akawero kati anaaswala afudde kitegeeza nti ne muhoozi kennyini akimanyi bulungi n'abantu tebajja kumulonda kitegeeza nti ajja kusooka ayitaawo bamulonde palamenti emulonde
oluvannyuma bw'anaaba ayagala azzeeyo mu sisitimu ya kitaawe nti abantu bamulonde kale katuddeyo era waakolenga kitaawe wabadde akola kuba akimanyi bulungi nti engeri yokka gy'asobola okugenda ku bwa pulezidenti nga ayise mu palamenti awo waalina kontro kati olwo nazzaayo emabega naye n'akunkumula emyaka gye kubanga kitegeeza nti kati awo aba ali mu comfort zone. Ssemujjunganda tabiraba ebyo Museveni talina kyalina nnyo kyataasa kubanga era international community temukwatako neggwanga limukwateko nti bannayuganda olwo bamuwaana ennyo nti ffe tukulonda kuba akimanyi nti abantu bamukola ki bamukyawa. Olutalo omuntu ajja kwebuuza nti lumu owa opposition ate atandikatu okubeera ng'aleeta ekiteeso ng'ekyo naye ono emyezi mbwe egiyise emabega abadde talina kambugu na bukulembeze bwa Nuupu era kampeyini mbwe zibaddewo ez'okubeera nti nno banoonya omuntu asobola okubeera ng'amwesimbako mu kifo ekyo era tumuwone era nga lumu ngeri bwe bagamba nti birds of the same feathers zitambulira wamu mukwano nnyo gwa mpuuga era nga talina ngeri gy'ayinza kubeera ng'amuvaamu kubanga waliwo abantu abamu nga bo tasobola kwetengerera kwesalirawo tubula ng'oli ateeka omukono ku kiwandiiko ekya sensa n'amaana ganedda bannimberimbye nti yatendeze lisiti nobuuza nti omuntu omuyigirivu otandika otya okwogera ebintu ng'ebyo kati munnange ebyo byebyo naye nga kyemuba mumanya nti byonna kyannaku nnyo bye tubadde nga tujja twogerako ng'era bwe nkusigira ekifaananyi ekya Muhoozi project n'ebiriwo kati saawa eno tokyasobola kubeera ng'ate weebuuza nti ate bye biki ebyo baalimba kati na bino muganda wange birinde byonna pulaani zaali zaatunulwamu dda ensonda n'ekusifu nga already zaasomola dda ebyama era njagala okubuulira Norbert Mao yagamba ti kale enkyukakyuka ezo ebimu abamu mbu bigenda kubanyiga naye mbu it's the way to go. Jukira nti teri alumirirwa ntalina kigenderirwa nabawako wano ku mboozi nga mbakakasa nti Muhoozi okuwaana Norbert Mao nti yamwegomba nnyo ng'akyali president e Makerere ekyo tekyajja buzzi accidentally nedda tikyamusimatuka wabula nti Norbert Mao alabibwanga era nga Muhoozi bwe yagaa nti menta we alabibwanga omuntu asobola okubeera ng'ayambako abeera wano ku kido bagamba nti buli mabega w'omumanyi wabaawo omumanyi kati olwo Norbert Mao ajja kubeera wano singa byonna biba biyisembwa bwe planning nti abeere wano ku Muhoozi emabega yamubalira kino nakiri nga mumanyi naye musajja waffe naye mumanyi musajja waffe kati Norbert Mao kwegamba abamubeerako kati ne bavuga ekintu kyabwe bwe batyo kati umusabiri baleme kumusuula nga bakamaliriza bwe bati singa biba biyiseemu ebintu byabwe kubanga wano Uganda muganda wange buli kimu kisoboka togamba tekisoboka nedda obutasoboka bwakyo buli mu maanyi go nga people power bwe butasoboka bwakyo naye people power bwe batuula bati bwesirika netuulwako bweti kiba kitegeeza nti bijja kusoboka teri kitasoboka kyoba omanya nothing is impossible never say nti impossible togambanga nti tekisoboka togambanga muganda wange teri kitasoboka naye nga bwe bagamba nti bwavu mpologoma bw'oteerwa nako ekulya era kitegeeza nti munnange lwoyalwamu nnyindo era olina olwekuula wekka luno lwoyalwamu nnyindo tulina okulwekuula bulinga bwavu kubanga era sisitemu yonna etuteeka mu bwavu obwenkomeredde kubeera baddu ekyo temukyerabira